wakati mu kuwanjagira Allah kirizo kusiibako amaze okusala wakati mu kuwanjagira Allah kirizo kusalako n'ekyo obusiramu kimugambe wanji lwaki Burayimu ffe tumusinga obusiramu yeye yalina obwetaavu okulajanira Allah amuwa okuba omusiramu ne mutabani bo bannabbi be balina obwetaavu ffe twakimala baganda bange weesaasire neesaasire okutuuka mu maaso ga Allah nga tolinayo mirimu wakati mu kwesaasira okwo tukole ki tukakkane ku maviivi tumuwanjagirenga ntakera okukkiriza Ramadani zaffe zonna okukkiriza eswala zaffe zonna lunaku lw'olwokuna tosiiba kusibulukuka kutambula olunalo tulumaze obadde okimanyi nti bangi mbasiiba Ramadani essanyu lyaffe ku yidi abamu lyali lyakwekulisa muntu nakyasiwe kiki ekiraga ekyo kwekaluubirirwa zino ennaku omukaaga ntunga nakava ku galimba simanyi gambalagala wala manzani mulamba naku mukaaga zaaba wali oyo tekuba kwekulisa ajaganyiza nga ddala essanyu lye Allah kumuwaayo omukisa kusiba mwezi ogwo zene omukaaga sikumenya mujenje kkalu wakati mu kuwanjagana zino omukaaga tasumba zerekereza baganda bangeri mu ddiini tuli basuubuzi kumanya akasente kukumanya kapito wo okumenya n'amagoba gokoze wakati mu kulajanira omutozi waffe akkirize wawanvu omuntu azeeko ky'oluvannyuma lwa Ramadani waliwo byalina okuzzaako nga bwe byeyawulidde kuzzibwako oluvannyuma lwa Ramadani ne wabaawo ebigatta nga buli mulimu gwakoze nga bwe tugoberezzaako sittati neswala ogoberezangako sunna nkwegayiridde tosaalanga zuukuli ejereere terina sunna yasoose terina sunna egibiseeko fe abakulira mu byalo ndi omu kuba Allah nsaasi twali ku mbeera yali yakuluma bugigi kyova leero tusogera bingi nenzirayo kukeeyo fe abakulira mu byalo yasini wawata ku mmere omuwumbo oguteeketeeke omuwumbo omuteeketeeke gubaako obuwumbo kungulu kuno ntegerekeka era tugenda okujjula osaba okulula kati eswala etaliko kawuuwo ye ntuuzaawo butuuza mu bbanga swala namunagaana egenda tugasa etya nga bwe tugoberezzaako ennaku mukaaga ku Ramadani please na buli swala eyina eraaka ezisooka eyina eraaka ezisalwa ng'ewedde please twesseemu omutima ogwo yasinya osobolera ddala bulungi okumala dhuhuriyo n'ogattako eraaka z'endala mmeka mwebasi munnange nga goli kafulumu kwebaka onvuganya bw'omalanga ishai salira akeza sunna mmeka 2 awo wennyini ffe bakakensa mu kwebaka tusalirawo ne swala tulayiri era akayaffe etya waliwo abawo nga alhamdulillah zalla tangezesangako kweza dakika 5 mbuli zeve ekikolwayo nkimanyi era bwompamu edakika 5 nenda ntya tusingane ku subwe